ensonga yammwe si nkulu, ensonga yammwe ya kitanda. Obuliri. Tala musajja akwagala essaati. N'otuuka ku kitundu nga mukazi we akwogeredde ebigambo omugugu bwe buti. Si kiwango olina feeling mu buliri omwo. Nange kyekinemesa omusajja n'akwogerako ebigambo bwe biti. Buli wayitira nti balagamba bwati. Buli wayitira nti bawa. N'oswala ekitundu kyonna. Ebigambo byegeze n'awamula maama wange. Ewa omwami ono okudingana naye agwire maama embuzi yamuwemudde. Yamugambye ki? Omuntu bw'obulirirwa senga. Yamuwemudde. Yamugambye ya senga kubwa 224 nabwe nosanga yamuwemudde maama wange ebigambo byegeze n'ebyogera maama wange naye yaliko ekizibu. Najja njagala awulirize bulungi bw'onoonya senga kubwa 224 wano ngamba abantu abagamba tugeze kati abantu abantu yagambye omusajja genda ali yafudde ekibona kitwalira ku mwana basajja bane babeera nabyo mu senta gyakolera bamunyumiza bimakayeganime nanyumya ebyomukisenge kyonomumya paka ebiri mu ssuuka ogambye oti kati ebissuuka agenda omuntu bw'onoonya tasobola kuleka oyo wakigambo bulungi alinga mukyalo okuva 224 onoonya senga wa mukazi wo n'abalabula n'osanga mukodomi wo n'omunyumiriza ensonga ezo n'atakufaako lumu n'agamba muko nange kyansuseeko tomunyumiza lumu olabudi lwamusanze kati yabikowa nange kyansuseeko ate lumu oyo asiiba waffe nga yeerereja n'ebigambo byawemula maama wange nze bukyamukyalo ono anjagala kinga nebolera kuntema ayagala mulowooza okulooza nti bo yayogera bati mu ofisi nga nze nfudda ndeseza abaana bange ayagala kunzitooyo nga n'omwana wange mwenyini w'obulenzi anjulira n'agamba taata agamba okutema maama ono omwana yali muto naye yajja wendi n'akuba akamba nagamba maama muleke ayogere ono kiki ono yavaamu ekigambo nagamba maama muleke nga anyumiza ono nga bwagenda okunzita ekyokuntema yakyogera ate takyogedde mulundi gumu abadde akyogera ate wagamba nti akukuba naye fesiyo teraga okuba bannange lwakuba nti kinze nina omwana wange omulenzi w'emyaka 9 bwe nzija ne bw'omuza wali ebbali basobola okugamba omwami ono byayogera ebigambo byakozesa bakusiisitira oyo omwami bw'akuba mugezi takuba bw'anaalaga akukuba muno mu kifuba kuno ku mutwe kuno kwakuba oyo gw'olaba oyo neyewaana ne ku kitundu nti namukubye namu oyo musiisiriza si kati madam oyagala ki mubuuze yekyayagala gwe aleeta omusa vaisaza nze njagala mpa ebintu byange ekisookerwako njagala nte zange ekyokubiri njagala mpa engoye zange kubanga bwe navaayo ewuwe nga bwe twali wano siddangayo nsula waffe ate bwe naddayo okupiikinga omwana ono waliwo omukyala eyaliwo n'amubuuza nti lwaki toleka maama w'abaana oyadde nagamba nga nze nziza olwolumbe mu nnyumba siza lumbe mu nnyumba nga nzizayo okupiikinga omwana nemanya nti nfuuse mutube gyali takyaneetaaga kati nze njagala bintu byange ampe ente yange gyamanyiko nga yo gyamanyi oba enaaba ya mitwalo 5 oba enaaba ya mitwalo meka kuba yakiriza nti yali ya mitwalo 9 ampe ente yange n'ebintu byange ze muviire ente zange sizasookeddeko yaba ne za mwanyina nakalyango ente za nnadono ze yasibira nakalyango nazibba ze bali bagenda okuzimbira maama w'ennyumba yazibba abantu abagenda ababba ente za mwanyina ze ng'ate zange zaali zakuzimbira maama nyumba ng'omukyalo ono yamanyiikooko olukwe olw'abantu ababba ente ze mbadde noonyereza nga sirina kyenkola ki kyemanyi kubanze mwanyinaze eno yesimu ya naakaceya nze ebyange baliwa aleete bajja kujja naye kakati ebbanga limumaze nga mwagalana nemwebaka mwenna nemwekwatakwata musobola kwebanja buli omu n'abanja munne ssente yambeera bweti yamanyi ebibye mukazi owulira nebomwagala ye oba ne omukyala mwagala baawe omwagala z'omusajja oyo mwagala olw'ensonga ye taata w'abaana bange naye kyobalaba ye oba nedda ye kisookerwako njagala nte zange ekyokubiri njagala mpa engoye zange kubanga bwe navaayo ewuwe nga bwe twali wano siddangayo nsula waffe ate bwe naddayo okupiikinga omwana ono
waliwo omukyala eyaliwo n'amubuuza nti lwaki toleka maama w'abaana oyadde nagamba nga nze nziza olwolumbe mu nyumba siza lumbe mu nyumba nga nzizeyo okupiikinga omwana nemanya nti nfuuse kuba gyali takyaneetaaga kati nze njagala bintu byange ampe ente yange gyamanyiko nga yo gyamanyi oba enaaba ya mitwalo 5 oba enaaba ya mitwalo meka kuba yakiriza nti yali ya mitwalo 9 ampe ente yange n'ebintu byange ze muviire ente zange sizasookeddeko yabba ne za mwanyina nakalyango ente za nanono ze yasibira nakalyango nazibba zibali bagenda okuzimbira maama w'ennyumba kati ekyente kati ekyenyumba wakivuddeko saagala newerera ku nzitono omwami gwe mulaba awoomera wano naye bwe tutuuka ewaka ne ku kitundu bamutegeera anewerera awoomera wano anewerera talina gwatagamba nti zagenda kola kikuntemato n'omwami ali kutya kwogera yamugamba agenda kuntema olunaku lwokutandula enzijanga wekyeri ngende yaweddeko eyise lwesikusanganga ndyoke nkomewo ku mande jusi yanewerera okuntema ono omwami n'omwana wange ow'emyaka 9 ekitundu Joseph alina obujulizi wemba mumubuzize omwana yanzirukira mukubo ng'emmere eyise mutuma akabe nagamba mumanyi taata wuli ali kugamba taata Shanita ngu agenda kutematema wulira bwe natuuka wakampa ate emmere n'ayita omwami ono n'amugamba vaisi jangu n'amugamba gamba mama naama olwaleero afune effundi ateka amabaati ku nyumba aggyemu oluggi yeetika ebyo byanviire awatali ekyo vaisi mugenda kwejjusa ekintu nga tekikyasoboka nze kyenkoze sikyejjusa olwo omukazi ngenda kumutta era biri twabyogera tetuliwo kati nze omuntu anewerera okunzita sina bwe ngenda kubeera naye bumu biri twabyogera tetuliwo sinetwali nze ampe ente yange gyamanyi ezimu yazeegana ampe gyategeera n'ebintu byange mu nyumba muviire kisoboza okuva omwava wano toddangayo waka ali kukwewerera ngenda kumutta nina bukuumi ki obusule bwoni nina bukuumi ki obusule bw'omwami ono nga sirina sikulite yonna naye nga tusula mu nyumba aba obwana bwe tulina bubiri ono mwami mukinjaja asoza amajambiya mu nyumba bwanzita naye kuva mwava wano yali tasobola kusala siya naye oli mwamugamba nti transport yabaddamu nti wali wabwe omuntu omulungi ayagala mukazi w'omudeeka mwamugamba nti transport yabaddamu nti yagamba ebyo saagala kumanya era nabwe natuuka nenfuna we nagwa nempiikinga omwana wange ndi waffe oddayo naddayo waffe omusajja wamulekaawo maama anzite omuntu gwakubuuliza nti omuvubuka eyateewamwe ku kyalo omukazi bamukola kitali atanywa olwoye bano basala ente amanyi omuntu bwe bamusala akuleka okolootera nadduka bwe basala ente basala n'abantu ozanya yakusaze dda pozi ogambye oyagala kuwa ente ampenteyange gyategeera n'obuntu bwange obutintini obugwegwe buli muntu sijja kunyaga bibye nga bwagamba sijja kujjako mabaati ekyo nakikola lw'abaana bange abaliwo abalenzi noono babisigalemu beebake oba naleeta mukazi ki oba mukazi ki oyo omukazi ajja kubeerawo ng'akimanya wa mukazi oli n'abaana abaana bo genda bamulekera abaana asigaze ntwalako omwana omuwala muto bali ba myaka emeka bali myaka 9 kitundu n'emyaka 6 kati kitegeeza ekituleesowano teri kwogera yamaze dojikola kiraba nange njagenda oyo omwami aneewerera banange mukulu kafeeri wotali oyo omwami aneewerera awoomera wano abaana be baleke njagga mulekera lekera abaana be ogende naye ekikutwala kwewerera bwewerezi naye ngaomuntu wabadde omwagala olamu mbwagala mbadde mwagala ngaye twali tudde ne tukkaani wulidde naye buli wabeera nja kumutta tanzanyisa nja kumutta oyo sikolagana na muntu ayagala kutta abasajja bangi batta abakazi n'abakazi bangi batta abasajja naye ono mumalirivu kukyaliko omusajja omuwaayiriza omuwaayiriza ebigambo bimuva mu kamwa n'omwana wange obwobulenzi Joseph bazanya nengo akyogera ni bwe muleeta wano agamba tata yagamba okutta maama yakyogera ekiro nga nkuba nagamba nja kukuta bansibe ojja kunsibya eruzira nakiramu nagamba nja kutematema enkeera nga bwakayita nakubira olwankubye ngenze enkomyeyo mu baana bange yayita omwami namugamba gamba mama naamu ajja amabaati ku nyumba obagyemu olugi nja kumutta baisi ojja kwejusa nga tekikyasoboka banange mpulira ebigambo ebyo ntuule nga n'omwana wange mwenyini w'obulenzi anjulira nagamba taata agamba okutema maama ono omwana yali muto naye yajja wendi nankuba akamba nagamba maama muleke ayogere ono kiki ono yavaamu ekigambo nagamba maama muleke nga anyumiza ono nga bwagenda okunzita ogenda nokusasula ente
omusajja musajja ente yange ente gyagamba gyamanyiko ente yesigimanyi munaye Mbana ente za gundi watwala ente za obujulizi mwamikolere omukyalo oyo bw'abanga alina obujulizi obukakasa nga nze nabba ente za mwanyinaze waddembe okuleeta obujulizi obwo nga nze bwendeese kyeyamaani okiraba ekyokubiri ente gye yaŋŋamba nti gitwala ogisale yavaamu emitwalo 9 ente bwevaamu emitwalo 9 obujulizi era mbulina okiraba nti omwana wa muganda wange owa muganda wange ayokya enzigi muganda wange owenewankonge Anthony yeyayokya oluggi era omukyalo oyo n'ateeka ku nnyumba oluggi lwasinga olwo ku mitwalo gye 9 emitwalo 9 bw'ojjako 14 wasigala emeka si 76 emitwalo 76 mwenyini yeyakwata sente ez'obujulizi mbulina neyakola oluggi waali emitwalo 76 nagimukwasa namukwasa emitwalo 9 najja konsa emitwalo 14 n'awaayo eyakola oluggi asula wasiraje mawu era mwenyini sente yazimukwasa ku mitwalo gye 9 najjako emitwalo 14 n'awaayo nga nze namala okozesa enzigiza nga nange nakozesa oluggi lumu n'amadinisa gange ameka 2 okiraba nzigala ennyumba yange okiraba kakati esente ze yamanyiwa we yakola ki nsobola obujulizi bulina bw'aba bwagala nsobola okuleeta mutabanyi wange ayokya enzigi ono kamwa koogera yakwata kennyini emitwalo 14 n'aziwa omuvubuka enzigi balansi ne mumuwa kwe yajja kennyini n'agenda asasula omuntu eyakozesa oluggi kubanze namuga sigenda kukwata ku sente zo gwe kennyini balako sente owoyo omuntu atukolera ki enzigi n'amukolera oluggi lumu naye nga nze nkozeseza olwange n'amadinisa 2 okirabye enju gye twazimba kaboys kota kamizigamaka naye nga nali nazimba dda wano abalokole we baagala okunyaga okirabye kakati ani mulimba mu kino mama baana mama naamu sente bazikwana oziteekawo tampangako wadde omunwe gw'ennusu ate ze bujulizi nina tampangako wadde omunwe nga bwesitudde 14 gyagenda wa yamanyiza emitwalo 9 njagala gye yajja nga bwe yeeganye nte obulaba lebo bantabudde n'oluggi mwe luli n'oluggi mwe luli lwe yakozesa ensanvu mu 6 yesasulamu luggi mubanja ente 5 naye omumazi okubanga mubanja ente 5 yegana ente 4 najjako emitwalo 14 n'aziwa omwana wa muganda wange nakozesa olwaki olwasooka era mujulizi wange waali nze ebyange sibyakuwa aleete naye kakati ebbanga limaze nga mwagalana nemwebaka mwenna nemwekwatakwata musobola kwebanja buli omu n'abanja munne sente yambeera bweti yamanyi ebibye nze aleeta abajulizi obadde ogamba emitwalo 9 olinaku obuwandiike weyasayininga okusayininga nti mubanja ate ebisaanyi bye waliwo nti buwandiike tewali buwandiike nze nali musobya wulira nga manye nti tukikolerwa abaana bange nabba wange tubeere bumu tutuule saawa zina nefulida agala kuntema muviire mu makage ntambule ngende kati nawe ogenda asasule ebiseera byange byamaze uwe asasule n'ente yange gyategeerako eyemu akuzaddemu abaana ofunyemu naye nga tinawe ofunye abaana munnamu ati mwefunyemu kyembagamba kibyonna mubireke ate omusajja agambye nti naye agenda gwogambye mutegala gavumenti eri ogenda bugenzi ensonga eriwo oteekeddwa okuba ngaolina obuwandiike weyasayininga nti ente emitwalo 9 osasuddeko mwezi 14 nzagala balansi then bino ebyokugamba wano tusobola okumubuuzaako kubanga omukyalo ono alina obukakafu obukakasa nga nze nabba ente za mwenyinaze kuba ente zo nze nali ngenda zizimbiramu maama ennyumba kenyini nze kenyini ente bwe nzikolerako ebbaluwa mwenyinaze yali azirunda nenziwa muto wange nemugamba ngobere ente ezo ozikole ki ozindeetere nga maze ekolesa n'ebbaluwa yaazo kati nze saamanya ani yasitula nte za mwenyinaze zeyankwasa okiraba bugenda okuwera essaawa 10 ez'ekiro nebase
nga mwanyinaze ankubira essimu nga ngamba baaba omanyi ente bazibbye era ente bazitikidde wano nondodde emipiira gy'emmotoka babbye eza neiba 2 nezange 2 naye ngeza neiba baali batutte 3 kati ne mubaamu olukadde lwalemera wansi era olwo twalusangawo nze natuukawo nga we batikidde ente 4 ezange 2 mwanyinaze ze yampa neza neiba 2 ezaalimu ennungi bazitwala kakati omukyalo ono nze mbadde nondoola abantu abagenda ababba ente za mwanyinaze ng'ate zange zaali zakuzimbiramu amanyumba ng'omukyalo ono yamanyiiko okwo olukwe olw'abantu ababba ente ze mbadde nonyereza nga sirina kyenkola ki kyemanyi kubanze mwanyinaze eno yesimu ya Naakaceya njagala tugende bulungi ng'omukyalo ono njagala mbuulire newe nateeka ki ente kuba eno simu ya Nakalyango omanyi bajja ne bepankapanka nga balowooza mbu bw'anaagenda wakolina eno ajja kubalambatanya ne byatamanyi bamuwulirize kubanze nina obulumi nze nteeka okuzimbira maama ki enju okiraba naye olw'obulwadde obwankwata banyinaze twatuula nabo nze twazaalibwa ne banyinazaaba ne basalawo ne bagamba baaba walwala ente zino zigobe bugobi nempita ne chairman ne baluwa ekyaliyo sebo kopi yasigalamu mu kitabo kya chairman nga natwala omutwalo gw'essente kye yangamba leeta 15,500 buli nte entezi nenziteekako muto wange nga wakuzingolera twalirwa sande lwenakozesa ebbaluwa okutuuka ku mande enkeera nga nzaagala ku ssaawa 12 n'ekitundu zibe nga zituuse ku lufula nzisala endabike nga nzimbira maama ennyumba ng'ente bazibbye ku ssaawa 10 ez'ekiro okiraba tegeza yali azijje ndowooza omukyala yamanye ente zange we ziri kuba yagamba nazibba ate nze buli nte yange gyengula ngireeta neetuukawa amanyi we ziri okirabye ebyo bibyo bwabimaliza njagala nte yange okirabye ekigala ali madamu ente ozimanyiko olukwe nze ze nte zaabwe sizimanyi ate gwe okakasiza wano mu maaso ga Kolino nze njagala zange akakasiza wano mu maaso ga Kolino nga nze nabba ente zaani Nakalyango banaye twabadde okuvaawo wano okirabye bannange naye kati gwe wategeerako nti omwami w'omubbi yabba ente za Nakalyango n'oguma n'omuntu wo omanyi nti nno omwami wange muki okitegeera mulabye bannange mulabye abakyala betubeera oyo asobola okukussa asobola okukussa era asobola okutwalira ziri ente zange etezo ziraba nagula ennyana ku muto wange nze kenyini nagigula emitwalo naye nga mwanyinaze yasinziira Kampala nampeereza sente ku ssimu kuno nangamba baaba sente zange nzifunye mu kibuga bwenyanja bwange bwenkola ki bwensuubula osobola okungulirayo akayana k'ente olwo ente ya muto wange eridde omwamukodomi waffe Madaada MP so baafuuyiddemu ki omuddo naye ng'erese ennyana etandise okulya ki omuddo omwana nangamba baaba ente eno nze ennyana sijja kugisobola kanjikuguze omwana nanguza ennyana emitwalo nenjitwalira mwenyinaze Nakalyango gwagamba ente eyo zibadde zifuuse ente meka 5 mwanyinaze yatundako ente 2 bwamala okutundako ente 2 newasigala ente 3 ente 3 eyokusatu eno kirume kikyali kito kibadde kyakatandika okulya omuddo mwanyinaze nangamba baaba jangu nangamba ente zino oziraba nti tukuwaddeko ente zino 2 maama oluvannyuma lw'okubanga aliwo maama agamba okumuzimbira ennyumba ng'ali wange era bwe yava wange nadde watata mwanje wano Edi mwanje okiraba ansa olwa maama gyatulabako naye ng'atunyumiriza ebizibu bye banyinaze ne bangamba luba olaba nti ente zino zigobe ozitwale ozisale ozimbire maama ennyumba maama kyatalina ku byonna talina bazimbi maama amabaati agalina buloka weziri poloti yagulwa n'okusimisa mutoyi twali ffenna ng'obuuse mu tawuni y'ebuwenge awo bayitawo igombe okiraba maama wakola ki wabeera tuddawali ekinyusi kiki ekigenda okulaba waliwo abajuzi bagamba nga kiringa ekimpaliriza ate okuva wano tugende ku kyalo webale nnyo nga tanabakusiba mwami Koline naye lindako malindako katono
ono omukyala agamba nnyo ekimuli ku mutwe gwe kugamba nti oyagala kumutema kyeya ekyo wakiwulirako gwe nze no ako ke mbadde njagala omukulu yanibadde akuwa gundiyo okusooka ndi musanyufu okujjako mu ofiisi ate era nkwebaza emirimu gyetuzetambula naawe nagenda naye buli lwe tujjawa tufunamu ebyokwera naye wano tubadde mbadde ntandisa okuwulira ofiisi eno ekozesebwa abantu bangi nnyo era bangi abagirindiridde kati ffe bwe tubeera muno tugiziyiza n'abalala okujja okubayamba so mbadde njagala tuyite mu bufunze ya n'abalala beyambisa ofiisi amanya azeyiga Rashid ku nsonga y'abano nze bwe nawulidde nti ompita ensonga lwaki nzize wano ku lulwogwo kumpita era kyemmanyi bulungi nti transport wange waali bwogenda okumpa ndeese era nanzizaayo nsuubiramu ggwe ngogwe wampise so mukwongera okutangazaamuko ku nsonga eno abantu bali bonna bantu era ekitu lujja tuli mu lujja lumu era nze okuyingirako mu nsonga zaabwe nti naliko omukulembeze naliko vice chairperson nga butereevu ate balirwana bange bafunye embeera eyo ngaateekebwa okuyingira kati omukulu oyo yajja emabega wayiseewo ebbanga nagamba tulinamu obutakanya mu mbeera eneemu gamba si kirungi naye tutuuleko wamu era nooli yali kumpi mama nambe jangu noweewange tubeera abantu aba bana obuli oli nanyonyolako ensonga ze era nga zikwatagana nabo kutakwatagana mu nyumba oba mu kisenge mu mbeera eyo ono naye najja netwogera ekiki oli nayogera ebibye ngaera bwabyogera wano era noono naye nayogera ebibye era nga babyogera wano kati nga nze namba banange ebintu ebyo tebisaana wafena tuli bantu baki bakulu naffe ebifa mu nyumba yaffe omwo muyinza okuba temulule naye nga naffe tubirina naye si kirungi buli omu kugenda ngaayogera ensonga ezo si kirungi netwekumaakuma ngaera abantu abaki ono nemubuuza kyasinga oli nemubuuza kyeyetaaga nagamba anze kyeneetaaga mukwano bakumereye nono naye nagamba nti nange kinyiiza kwekugenda nga ayogera buli muki mu bantu ekitali kirungi awo netwekumaakuma ngaabantu abakulu era netumaliraawo nebadde ewaabwe naffe tusigala ki ewaffe obadde waiseewo nebbanga kuva 2024 kuba nze ebiseera ebisinga obungi mbadde mbeera waka ngeri gyendi mulwadde kana akabateeka mu kyayi kekantawaanya okusinga so mbere netwawukanira naye nga ebifa mu nyumba yaabwe siyinza kukola ki kubabuulira nti oba bakoze kino oba kino naye ngaekyo kitwakomako kati juzi oba olukuba mbeerabidde era nebajjamu era omukulu wayo nampita oluli yajja wange luno yampita waka era nagamba bwaba asobola olujja lutwale n'amabaati akole ki ko nagamba nyumba yonna amabaati gonna agaliko ki kooli nagamba ne bwebubazi bwa buloga zonna kola ki leeta fundi kino nga kigenze wala nagamba ebintu bino mbabuli nazeeko ngaatabuse nagamba nkugambye agenda kime fundi bwaba abyagala byonna akole ki abitwale eri ebyeddirira ebyaddirira awo ono kusitu
nze nembagamba nangu twongere okwetereza naye ebigambo bigenda muyewera munesibiki nze nenkwasa ye ate wange wala bigere bisatu nga nange nze nezira ku nyumba ewange ono bwe yatambula yagenda ku poliisi ebyagirira kuwulira empeera nga baliwa nga bali n'ebirala tulaba ku intaneti twala tugende yekyayagala ayagala kimukwawukana ndoza ekikulesi wano nze kindezi naye nga akwata ebintu byokudda ebulemeezi webali naye nganze ngera bwobadde osinga okubitegeera nti omulimu gwaffe si kubaawula ongera kubagatta era nga naye ne bwe tubeera ngamba mazima amatuufu abaana bano bato omunayawukana abaana bano ekyo ekibi kigenda kuddira baana kubanga obona agenda nodda eri noono nadda eno abaana nebagenda okusigala nga bakola ki kubanga ate ngafe abasajja muganda wange ono banasigala nga yafumbira olaba nebwekuba kukyalira baana olugira mmere yamuomukyala tula n'abaana nalya nako emmere mumbeera ngenda nze kyembagesaba okubanga kwekukkiriza basigale nga bakyali bumu embeera etambule ebyo bigambo byange naye simanyi biri mu ndowooza zaabwe kusalawo kuli mu ndowooza zaabwe ngaomwami n'omukyala kino ekyokugamba bagendenga tujja kutema nja kukutta mbadde sibisemba era mbadde sikirizigaabaana mumbeeri bakirimu awukana nga muli balamu buli omu nasinga mu bulungi yes naye oli okugamba nti tewaliwo nansonga zibaawula kubanga ebintu byetwajja wano nga bingi kusaba kwange nono bingi byagamba muno ngenda kutta ngenda kolaki ono nga buli watambula bwati atunulira akaboozi kati kakati obagiro namugaakumawali foteyawazibweza gwako nekuwa akaboozi bayagamoya wamisanji wawa tiwaterera nemugati waleetebwa yali amatola ekyokubiri waliwo n'abalala bakuleka ojja kufunayo omusajja ajja kukuleka tumuolo ate okuba enkyukira oyagala okudda nze ndowooza nti ebintu ebimu tubitunuulire tulabe engeri gyetukola kitubimala abasajja bebasinga obuzibu bazi gyenagamba omukazi yagamba wano nti omujja wano ngaabanyulizi tumanyi tugendeyo ku bukyama ndabe awaka kati madamu obanga oyagala nkwasiwaleesi kitegeeza nja kujjayo niwe naabanzika ntuukewo awaka kati tulabe lubowa kyana kukola lubowa talina buzibu muwa akaboozika embeera yonna etambule ngaomusajja embeera yonna etambule kubanga abakazi babadde wano nga basumbuka naye gwonyirira kibula niwe twaliwo omulamuzi saazi omulamuzi agenda kugoba agambitumalira obudde oba okategeera madam kati gwe omulamuzi wanakugoba nti omalira obudde yajagga ojja kulowooza tebawulidde ensonga zo bazitunulamu naye ensonga kiri zetutwala ku mmeeza madam ebintu byetutuula wano nabyo bino ebiri wano tebikoma wano tubitunuulira mbadde nsaba mbuzeeko abantu yes kyeyanga tonabuuza dindaze mukululugo nze sebo mukazi we omulyowulira ngaomwaga teri atayagala mukazi we linda mukazi we owulira ngaomwagala ye oba ne omukyala mwagala baawe omwagala nze omusajja oyo mwagala olw'ensonga ye taata w'abaana bange naye kyokola bange ye oba nedda mama akyalina obusungu bambi ekibadde kimu nkuluwa
abakazi abo tebagala bintu bingi. Omukazi oyo gwolaba tusinga okunyuma omusajja onakuleresa ekyalo kyonna bwebudizibendagala mwami Kafeero nagenda abuwulire nga bwensiba mu mabaala bwensiba mu myenge bwe yanteekako abasajja abanda bamaloji nga nyingira ne bamukubira essimu n'agamba abo mbalese babeere eyo nze nsiiba waka omusajja yakwagala n'asigazaamu asigala ntambuza nti nze nsiba mu maloji ajja kukyusa ebigambo ebyo mwami Kafeero oyagala omusajja akwagala essaati newobeera gwe n'otuuka ku kitundu nga mukazi waakwogeredde ebigambo omugugu bwe buti sikiwanga olina feeling mbuliri omwo nange kyekinemesa omusajja nakwogerako ebigambo bwe biti buli wayitira nti balagamba bwati buli wayitira nti noswala ekitundu madamu nanti mwe lero vice olwokuba mubeera newali awamu temumanyi no vice atambula n'ebigere n'alaba ensonga endala. Ensonga yammwe si nkulu, ensonga yammwe yakitanda. Ensonga yammwe yakitanda. Omusajja lwakitataddeewo byakulya nagaa kansibewo tak yebyetaago kitanda. Nze vice wali wano muzeeyi yanona wano muzeeyi wanona wano nantwala nangamba tugende ogambe nnyo kwate ekitiibwa kyange akimpe. Ekitiibwa kyerayagala kyali kiri mu kaboozi tekyalimu kitiibwa kukamera ombuuzi. Mama tumusanga wazibye nga tusokokaati katata gamba zino akwala ekitiibwa kyange akimpe. Mama naluka asirikira nazimba bwati naavaamu ekigambo tuwasa buli sukali omugula muzeeyi yadda mbuzi gukwata kitiibwa kimpe yakuyemetago ngenda kisuula onopa ebyetaago yali amuwa emirire kati omukazi naye nakisibawo nagisibawo leero ngitadde nakukisuula ngalikukuwa emiki emimu ompe n'omutwalo gumpeddemu. Muzeeyi namuwaawo ebiri awo ensonga twazimaliriza naye nga bombi baali bajja kutangana ku nsonga ezitakolaki. Kano kankongereko abamawulire timukakwata omukulu oyo ng'ono amaze ogenda ku poliisi nga ne bakubira oli akasimu wa poliisi akubira oli akasimu ng'omikululubwa wati mukazi wazze wano ku nsonga ennene omwami oyo yabuuza wa poliisi kinyoga olina omusajja omala nga kyokwebaka naye olibyo bimusomera ndowooza okwegatta yambuuza kirungi ekibuuzo kyali kirungi. Abasajja abamu teboogera ayasaasa bintu. Mama na omugani muto wange oli asaba mukkirize kituufu omuntu we bamukuba oba bwe bamuwa amakerenda okugamira tagamira ng'ayagala. Nze neekuba mpisa okulya ekintu kyonna naye seekuba ng'anyagala nekuba lwambeera eyo era mbeerewo bulungi. Kati namwe ebigabulino kituufu biyinza okuba bibi gye muli nga mubiwulira bubi naye tubawa amakerenda obulwadde okukola eki wane sembadde nsaba tudingane omutima mulungi teryamira makerenda ng'agagala ate tujja tugendeyo tulye ku mmere kuba tufumbidde emmere tulina okugenda tulye ku mmere. Nja kugenda pozi tewaliwo ku reunion yano mwami Kafeero bwetwakuba ekifaananyi balibwa mu kufuba mama namukankana wamma ejja kuggwa naliwo nabadde wanamma omuzeeyi bagenda sibalina bulungi byaki ebidda yagimugulira bibiri nerita 10 nga zikola ki daily mwamiga ngojanja basukali erita zinkaaga
ngante enzungu litankaaga 2 buli lunaku n'embeeri koma kwe kubulaabula yagala sukali nga embeera si nungi era taba mukulu kakolirizi nti yaneetaaga nambi kati era mbadde awo embeera ebadde enkyangalanako kyenvudde nange nkuyingiza amangu nambi okukakkanya siganye naye teri alina ndowooza ya musajja ng'ono ono omusajja newe kaba kantu kati nibwe kati ayimiriza omuto n'ayimiriza omukadde n'ayimiriza omuvubuka n'ayimiriza omukyala n'ayimiriza ne saizi eno n'aginyumiza talina mizi mu maka ge talina mizi mu kisenge kye talina mizi mu kisenge kisinze zekka n'omukyala w'omukyalo omwezi gwokubiri badde batabuka n'omukyala w'omukyalo paka ogwokutaano ekyokubiri ebigambo byageze n'abomulabomula maama wange ew'omwami ono okudingana naye agwire maama embuzi yamuwemudde yamugambye eki omuntu bw'obulirirwa senga yamuwemudde yamugambye ononya senga kuva 224 nabula nosanga maama wange ebigambo byayogera nayebyogera maama wange naye yaliko ekizibu najja njagala awulirize bulungi bw'ononya senga kuva 224 wano ngamba abantu tugeze kati abantu abantu yagambye omusajja ng'oli yafudde ekibona kitwalira ku mumwanga basajja bane babeera nabyo mu kisenta kyakolera bamunyumiza bimukaleganime nanyumya ebyomukisenge kyo nomunya paka ebiri mu ssuuka ogambye oti kati ebisuuka agenda omuntu bw'ononya yasobola kuleka oyo wagamba bulungi alinga mukyalo okuva 224 onoonya senga wa mukazi wo n'amalabula n'osanga mukodomi wo n'omunyumiriza ensonga ezo n'atakufaako lumu n'agamba muko nange kyansuseeko tamunyumiza lumu lwamusanze nange kyansuseeko ate lumu yasiiba waffe nga yerereja n'ebigambo byawemulawemula maama wange nze bukyamukyalo ono anjagala kinga nebolera kuntema ayagala mulambo mulowooza okulooza nti bo yayogera bati mu ofisi nga nze nfudda ndeseza abaana bange ayagala kunzitooyo sooka omugambe togenda mutema kubanga kibalira kibubi ayagala kuntema oyo ono fesi ali kutya kwogera mazima ayagala kuntema mama nam kabakakase omukyala ebigambo byebingi nnyo kati mukakase ekyo nze luba wambeera nejambiya zange munju ng'omukinjaji mulowooza bukyamufuna emyaka emeka mwe temuzimanyi naye ze nzimanyi nti ziri mu 10 ng'omwana watuusiza emyaka 9 n'ekitundu bwe mwasookerako tuba mu 10 n'obutundutundu obukola ki mumulabako ekitemere kati ddamu omukakase ntoyinza kukikola nze sisobola mukakasa nga sirina bwe lunaku lwe mugamba kakuteme kati omwami bwawulira nga ayagala kuvaawo ewange wadde n'okukwata ebintu byakoleki yegendere munange kubanga empalirize yera akugambye wano nti yakoze eki yagenze dda nze mbawadde data ente mwenyini yagimpa ng'agenda giguza bulu 80 obwo obujulizi mbulina era ne bulu waali nze nenkwata ente n'egisala eyo kati twavuddeyo kakati empalirize tutunulire leero kati madamu mukulu lubuwa nze kukolirizi kafeero njagala okuba wa obweyamu olw'ensonga nti kati nze kitammwe nze singa wammwe nze nyammwe abalala bonna nga balemeddwa okubayamba owabaawo okutabuka kwonna leero okuva leero nga ono akutabudde kuvuga omuleetwa wabanga waliwo okutabuka kwonna leero ono nga yakutabudde mada muvuga akuvuga omukoleki muleetwa ne vice
tumukomeza wano vice leero nze nsobole okutuula mu nsonga zammwe ku poliisi ziveeyo ku kyalo zikole ki n'awaka abantu babeetamwa omulese yali mukomera naye nga mwasiba uliriza maadamu omukazi banange ate sigwa obyogera ku kaaga buli omu yayagala munne n'asukka ngoba mutwalire emere mumutwalire mumulese musibe wayiriza mbu bansiba maadamu tuwuliriziganye ekikulu empapula uliriza luba wamaliriza bawugereni nozanze njogera kati tewavaawo addamu tumaze obudde bungi mubaddemu emiwaatu fembi tetubadde tutambula buki bulungi ngeri atuli yitawo okubalansinga eryatu okuli balansinga obulungi bamanyi n'okulaga nti awo toyitawo bw'okola amalala n'oyitawo eryatu liyungayunga siri eryatu olokere ligenda okuyitawo oba eryayiseewo amalala mangi gayiseewo ogambye 10 ery'12 eryasatu ebyo byabwe naye nga yakyo mama omugambye ebyo mama yawulidde atya ate yawulidde atya omuwe tekisoboka gundi mama namu tekisoboka nabulya mama ebigambo ebyo yamubulira masomakakufiira mu ofiisi ya kaferero gadi okunkuba yamugamba yabimubulira kati ne mama naye yabikunyumiriza bwatyo bane babinyumiza mulujjudde mwanyinaze mukamwanyinaze ng'oyo ali kuwemula maama atandika ati okuwemula maama kati ye mama yakugambye ati kyoveeyo maama yanyambye oyo bawo nemunamudinganye nga tugulidde embuzi nze maama wombuzi alulula naye tasobola kwire mambo egomesi n'embuzi nedda maadamu tasobola yamuwemudde ebyo tujja bikolako mutayagalamu wagundi nati obuno kuyeera yawanga taatawe ne mumuluba wabyogedde kituufu okutuuka natuuka mama kati gwe wamugamba otya mama wamugamba tetukwatagana bulungi yayogera bulungi yali alina kubuulira webuze mukulukoline senga wa mukyala wange senga wange ali eyo busoga eyo tunamulabako gyali wemba musobodde onamwe transport ngende muleeta emyaka 10 kati madamu wa transport nemutula nemugende wa vice netutula ensonga ezo tusayiningi nga tuli vice waffe yaliwo nesenga kubanga senga ali busoga senga yenyini yandibadde yayingira mu nsonga kati yaziretedde senga tumuleke nze senga madamu wuliriza obusongo alina obusongo bagamba tojja kuyiga obudde nze bwakuwadde madamu wandibadde omusasulidde si naye wembukuwa bali bakonkona ndaba balingiza bagamba bano baluddeyo eriwo olwaleero zino 15 tumaze owandiika nenkulwana kubuwa ensonga ya threatening violence yino evuddewo threatening violence yino tugitadde evuddewo teriiwo ebyekitanda ogenda kugula bwekitanda okuddayo eka ogenda kuddayo eka tunajala tugireeti naye kakati limuliddeko besides kuwemula ye maama ng'agamba bweweeyisa bw'otekedde okweyisa oba tuweeyise bubi byayogera tebiriiwo bifu wabula abibatwalira n'abibagana neze sina nsonga gyempangako wakanga tomana kyetugamba oyineeyisaayo etereere sina neeyisambye ebyo byagamba osinga mukala vaisi nedda mpulya woyogera
bakulegera waggulu wetaaga okendeza kyogedama kyekyo bamulegera waggulu wetaaga okendeza madam omusajja yogerero naye ava wetuva wano tudda mu kooti wa kimagistrate naye njagala tugendeyo ensonga zinawangula madam gwe owaaba naye bujjo bampangula wana emisango otuka wakimagistrate ngaate omusajja nga mpangula so njagala omusango gwentwala nga guzitoba nga ngenda naguwangula naye guno gwe bagenda kumpangula tetujja kuyita olwensonga temuli kintu kirimu kizitowa tutwala tekizitowa ekyo ekyo nakiwandiise wano federing violence akutiisa temawulira batabakazi temubawulira tojja kutegeera kati